abantu abajja ne mutunyonnyola president by'abaakoze oba by'abayogedde bannange muwulire kino mutuyambe buyambi bw'oba omanyi toli wa nuupu teweesimbawo ku kaddi ya nuupu tewalonda nuupu toyagala nuupu toyagala Kyagulanyi Ssentamu mutuyambe temuddamu kukomentinga ku bintu bye temubyogerako ku bitivi byammwe kubanga ebintu byayogera batagamba mmwe abeera agamba ffe abamumanyi abamukiririzaamu kati kyebivudde bibawa obuzibu tagamba mmwe temujja bimanya naye buli kaateekayo mu omusooka kannyonnyola mmwe baatagambye teyababuulirako ng'agenda temwamukwekako bulijjo mumunoonya mumukwata aba abuulira bali abaamukuuma emyezi 2 era abaamutuma bo bamanyi kye baamutuma oyinza otya okubuuza omuntu gw'otatumye nti owange ate amazzi ogagyewa tewala wamutumye eki wamutumye enku nti nakomyewo n'amazzi abaamutuma bo bagamba kyekyo kye twakutuma okikoze bulungi ate mmwe ne mujja nedda abikoze bubi si bwe birina okuba bannanga abatagamba mmwe mugende mu maaso n'ebyammwe munyagwa genda mu maaso gundi n'olusaniya genda wali ku Reino funawo ebigodo siika kuba ejjiiko mwerire pirawo w'ebigodo ekya pulezidenti kyabakoze tagamba mmwe wabula mukeera bukeezi ku butivi ku buleediyo bwammwe ne mutunnyonnyola ffe abaamutuma tumanyi byakola ffe ne byatugamba biri mu koodi ffe tukimanyi nti bw'agamba nti ndi wano ku Capitol Hill ffe tukimanyi nti aba taliiyo bw'atugamba nti nfulumya eggwanga ffe tuba tutegeera ffe waffe bw'ogamba nti nfulumya eggwanga kitegeeza ndi nansana ffe ebintu ebyo ffe tuba tubimanyi bulala kati mwe ne mujja ne mugwa mu bikopo okimanyi nti omuzadde osobola okubeera awaka abaana ne bakugeya nga tomanyi okimanyi omuzadde ng'olina abaana abawera 3 4 5 6 ng'abaana bangi osobola otuuka ewaka abaana ne bakugeya ne baga ekitooke kino bannange ekitooke kirina endwa ennene kumbe bakugeya abaana ne banyumya emboozi negwa amakerenda ne baseka nga golooza mbuno bageya kitooke nga gwe wennyini gwe baatuuma ekitooke yagamba guno ogubuka leero tegutulumye ogubuka ogwo gubadde gugenda kulumanze bwemba ndaba kumbe okomyewo eka tobakubye yagamba maama olwaleero guze naye bannange ejjo gwajja gusinisa ebinyone gwaluma omuntu ekigere kumbe bayogera lwewakuba omu ku bo buli mulembe gulina ebintu byagwo ffe bw'atugamba nti nfulumya eggwanga okugenda ku mirimu emitongole tuba tukimanya ali nansana ku masitoowa kati oba oliawo nga bajja bagambye oyo bali mu kazannyo lwe yagenda bajjawo abantu bonna ku kisaawe bonna ne babagobawo ne wasigalawo 2 bokka te nga tebalina ssimu abantu bonna mulayini ne babajjamu wonna ne wakala nasooka najja nayitawo nga ne kamera zonna baziggyeko kati omuntu bw'aba asobola okukola ekintu ekyo ate muba mukyamumanyira bannange ate bannange wakati mu kukuba Kyagulanyi ate bannange muyimusiza oli ne mukamala olwo abaali bava mu nnyonyi nga bajja nabo babajjako amasimu n'abantu ab'ensi ez'enjawulo abayingira mu ggwanga olunaku bonna babajjako amasimu n'abali mu ku checkinga in out bonna babajjako amasimu wabula Munyagwa simanyi ne ani basajja gawempe basajja bikongoliro mbulwo baleeseeyo akapya tonjogeza ebirala tonjogeza kuba mmanyi bingi lwe yafuluma ku kisaawe Entebaawo ekyali wali nkoko baana kale ffe koodi ezaffe ziba ndala nnyo bw'ayogera ffe tubitegeera bulala ne mujja ne mugwa mu bikopo taata yatugamba
waliwo ebiseera bye bamunoonyeza ennyo n'atugamba bannange omuntu ajja kukukwata akuleete ng'akukulembezza mbumpitayita nze bwe nsanga nga kintu kyakukuba bwe nakuba esasi nekukwata gwamanyi n'agamba bwe mba ndi mu kisenge kyange nga neebase bwe mba ndi mu nnyumba omuntu najja nga ababuuza taata wammwe ali wasooka kubabuulira yaani ate mumugambe siriiwo okuggyako nga kyetaagisa nnyo era ffe abantu baafunanga obuzibu okujja ewaka nga baagala taata nga tuli bwana buto bwe bututi muli mutya gye ntuli taata wammwe waali gwani omwagazi akyo omugamba ki byotunyonyola bwe bitatumatiza ntugamba genda ali ku poliisi ate nga mu nnyumba mwali omala tubuulira taata n'atugamba omuntu yenna bwakwatanga n'akukulembeza n'akuleeta kuba baba bamanyi nti bw'ojja mba siina bwe nja kwerwanako nga wooli omuntu yenna bw'aba akuleeta ng'akuwambye buwambi password yiino taata n'ayatuwa password kati ye akimanye amanye bumanya nti nno giwunye gwe bw'ojja kutamamu bwati nga gwe kasola bataata ng'omulabye ng'omaze omuwa koodi kutamamu bwoti ng'eyeetakula ekigere omuwa ekifuba ky'oli oba omutwe besasi likwate n'ettaka yagamba gwe kasita owulira bwoti ngoga muzeeyi empungu yino ku muti oluseke luli mu ndeku luseke lyata omwoko twalina koodi zaffe nga zituli wano kati bwe tutyo bwe tutambudde ne Kyagulanyi waffe tulina koodi ne mujja mugwa mu bikopo bw'atugamba nti nno empungu ku muti nga mwenna mutunula ku muti ffe tutegedde nti ono ali wano pulobulemu njereere abasiru bambi mutuyambe temuddamu kutunnyonnyola bintu byammwe kuba tabigamba mmwe ffe tukimanyi nti Capitol Hill kitegeeza obuyeekera bwakola si bwa mu nsiko bwa ku lusozi ali ku nsozi bannange munyagwa mulabye mugwa mu bintu ebitabakwatako tabigamba mmwe mubitunnyonnyola bye mutunnyonnyola temubimanyi tebibakwatako muyosinika businisi binnyo bwe yali agenda teyabasiibula temulina kimwamutuma kati ate muwakanya waaki ekyakikoze bubi ati kakati abwingi muzeeyi kintu omwana tinagenda jja wano natandika nnyo omwana ayinza ate okukola ekintu ekyo wakati omwana ngaffe abantu abakulu abagundiivu weetuli wano najja ati natwala obuvubukavubuka obutalina makulu ate mu abagundiivu ki temubyekolera watugamba watandika struggle ku mulembe gwa Amini n'Obote ng'oli mu struggle ogituusizaawo eyiyo ne bannaye muzeeyi kintu nali nakwesonyiwa okuva lwe baŋŋamba nti n'ofumbirwa bufumbirwa mu bakazi kubera banga nti ofumbirwa n'ofumbirwa wali obufumbo obumu bwakulema lwakufuka ku buliri ate byenjogera mbimanyi nsobola n'okukubulira erinnya ly'omukazi eyakugoba gwe ng'ofuka ku buliri omutegedde muzeeyi kintu ofuka ku buliri tumanyira wano ani akusinga obutamiivu muzeeyi kintu ani akusinga obutamiivu gwe atambula asaba wisiki banaye empaayo ku cupa ya wisiki olina we wali wafumbirwa nga buli lwodde waka odda ne wisiki ng'omusabiriza mbu ng'olina kabini bweti ng'olina gundi nga muli omwenge mbu Kyagulanyi atambula n'abatamiivu ani akusinga obutamiivu struggle yo gye watandika ku mulembe gwa Amini etuuseewa omwana ajja n'alekawo ffe abagundiivu oli mugundiivu kuki omugundiivu afumbirwa omusajja omugundiivu afumbirwa omusajja omugundiivu awasa bw'akola mu kkooti bu interpolita mu kkooti olwo tukubama abo beere muliro
olo buno tafunayo gundi avunaanibwanga munnayuganda oyinterpretinga biki oli ku kamwanyi we emyaka gy'ekitibwa nawe muzeeyi nali nakwesonyiwa abantu abakulu baŋŋamba dda nkuleke nenkwesonyiwa nakuwadde amagezi omuntu ali okumpi ne muzeeyi mumutwale mu nsiko agobe gundi ejjanzi alyoke aliryawo nofuka ku buliri Kyagulanyi mumwesonyiwe munveeko ffe baagamba ab'omulembe guno byatugamba tubimanyi kodi zaffe temujja kuzimanya bwatugamba Capitol Hill kitegeeza obuyekera butandise ku lusozi emaraba bannange kati mu bwongo bwagenze ku Capitol Hill eyo mu America Uganda tulina Capitol Hill tumanyira wano omulembe gwaffe wamanzi uno nzize muwulire mu abaana b'omulembe gwaffe Katonda atandise okukwata omulembe gwaffe ng'agutuwa bwe muba mutegerera waawano bonna abaali ab'ebitiibwa be twawa respect bonna bagudde either nga bakimanyi oba nga tebakimanyi ate ekifo ekyo oyo aba akivuddemu taswa kivaamu ne wataba awaddamu mpaayo omuntu gwe mwakula mutya alina ekitiibwa abantu ababadde baliwo nga batiibwa mumpeeyo omu akyasobola okukankanya mumumpe mumanyi lwaki bonna bavuddewo kubanga mwe muzze Uganda ebonaabonedde ebbanga neerumwa ng'omubiri bwe gufuna ekiwundu ne gulumwa nnyo ennyama netandika okukula ng'eva munda ng'egatta ekituli ekyo ekiba kiriwe awabadde ebbwa nejja ne kisiiringa bweti olususu olukadde lwonna ne luvaawo ne waddawo olususu olupya kubanga tolina bwojja kubeerawo nga tolina lususu buli muntu gwe mulaba avuddewo gwaddawo muffe mwe muli bakatikkiro abatuufu abagenda okudda mu okubeera abakatikkiro b'abakabaka baffe muffe mwe muli abasumba n'abaweereza ab'amaanyi ab'eggwanga Uganda abaliwo kati waayo bali ababaddewo omulembe gwabwe gwaweddeko dda abantu bano mwe mutugaana obyogerako naye bino ebintu tulina obyogerako okuteekateeka abaana ab'omulembe guno okumanya ki kye bayitamu ne kye bali bwe tutabyogereko tetubyogerako lwa kukkakanya bali tubyogerako okwasubalinga kati kye mugamba muvudde wagenda sigala bwekituli mbuuza we muvudde wagenda kusigala wekituli waliwo kansooke n'ekkanisa bakitaffe mu Katonda ab'omwoyo bonna be muwulira simanyi Interreligious Council simanyi biki byonna bye baaliko bakanika bikanike naye ebifo byabwe bawulira ddala nga tebiriiwo naye ate Interreligious Council egenda kuva mu mmwe kati katusooke tugende wano Kayanja oliwa Simba enatembea msituni Simba enatembea msituni simba kali enatembea msituni simba kali we Kamalo balaga Kayanja ono bulungi tumalo omulaba bwe tumala omulaba tugende mu maaso ne program
Kkooti ya Mwangatto Mengo etandise olwaleero okuwulira obujulizi obw'omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja. Kkooti ya Mwangatto Mengo etandise olwaleero okuwulira obujulizi obw'omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center okubalya ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kkooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Omukugu ono Kanene asoose kutegeeza kkooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'okumutimbagano awamu n'okukulira ebya forensiki, ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavunaanwa, ng'era ategeezezza kkooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba z'essimu ezaawanyisiganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ng'eri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo, ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja, ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya, era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020. Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kkooti. Obubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Regan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Alipoota era eraze nti Ssentongo Regan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza, nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota era eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Regan nga bugamba nti alina obujulizi obw'omusumba ono obw'okubalya ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota era eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be Nagula bakyansumbuwa kubanga tebannaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza. Obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Regan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli mu $3,000 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu obubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente, era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kkooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi ng'ali mu kaabuyonjo. Kkooti eyongezayo okuwulira
musango guno okutuusa ng'ennaku zimwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye ssaako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi. Wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe bubadde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso, kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa. Kibi nnyo, kibi ddala. Be basumba be tulina e Uganda. Bw'owuliranga erinnya ly'omusumba nga litandise okufulumira mu bintu ebifaanana bwe bityo, otandika okweraliikirira ne weebuuza nsi ki eno gye tulimu. Kubanga jjukira nti abasumba bano tubaweera ddala ekitiibwa, ffe tulowooza nti bali next ku Katonda. Naye bw'olaba nga batandika okweyisa bwe batyo, ebikolwa bye beetabamu nga bikwasa ensonyi okwogera mu bantu, ne bukyenkya nti omusumba bamusimbye mu kkooti, yakabasanya abavubuka 9 nga beetaba mu bikolwa bya Sodoma ne Gomora. Otandika okwebuuza nti kakati ffe abasabi tusabira ki? Ki ekitutwala nga mu masinzizo gaabwe nga tulowooza nti tunonyeeyo Katonda? So nga Katonda bwe yali agamba mu Bayibuli yagamba nti ewaliba 2 oba okusingamu, ndibeera mu masekkati gaabwe era ndiwuliriza kye basaba. Lwaki temudda mu mayumba gammwe ne famire zammwe ne mwenoonyeza Omukama nga bwe tumusaba asooka atereeza eggwanga lyaffe lifune obukulembeze obulungi? Wajjewo abasumba nga ddala bazze kulyowa myoyo, so si kwenoonyeza byabwe. Kale kyannaku ate kikuba ensonyi okuba nti be basumba baffe abo tugenda naffe mu makanisa gaabwe ne tuyimirira mu maaso gaabwe nti tusaba mutukwateko mutuwe omukisa. Naffe ne tulowooza nti tweyooledde mukisa, so nga tuli ku bisiraani bye batuwereba. Kubanga bava mu bikolwa byabwe bya Sodoma ne Gomora, tebanaabye na kutukula, ne bajja ne batukwatako ne batusaako emikono nti batuwonga eri Omukama Katonda. Kyova olaba nti abantu abasinga obutava mu makanisa ate ebizibu balina bingi nnyo okusinga abatagendayo. Bo abasumba baliwo okukola ssente ne beegaggawaza emmotoka ne bavuga ennungi, ne bagula amataka ne bazimba amaka amanene, naye ate mmwe abasabirayo mulinga abaakolimirwa, kubanga babaweereba agasiraani enkya n'eggulo, anti buli lwe bakukwatako ne z'obadde olina mu nsawo olwo ekizibu lwe kijja ne zipaala ne zigenda zityo zityo. Mwesonyiwa amakanisa g'abalokole, wabula tusabe Mukama atutereereze eggwanga, tujja kufuna bannaddiini abasabira eggwanga nga basaba okusinziira ku kutumibwa kwe batumibwa Omukama Katonda waabwe, so si bano abasumba ba Museveni ab'ekiwaani abajja mu masinzizo nga beenoonyeza byabwe bazze kufunamu bakazi na basajja.